Dr. Semogerere yambulira stories nyingi, yanyumiza ku Beni Kiwanuka, nanyumiza ku Milton Obote, of course nanyumiza ne ku General Yoweri Museveni. Yanyumiza ku Dr. Andrew Takome Kayiira, engeri gye yalibwamu olukwe n'engeri gye yatemulwa, mu ngeri emu gye batemula Kirumira, engeri emu gye batemula Kaweesa, engeri emu gye batemula Kigundu, era engeri emu gye batemudde bannayuganda balala bangi. Dr. Semogerere yali minisita w'ensonga ez'omunda bwe batemulira Dr. Kayiira nga 9 omwezi gw'okusatu omwaka gwa 87. Nze nali muto nnyo ebyo byabeerawo, naye bwe nakula nafuna omukisa okuwulira ddala directly kwoyo eyaliwo ate yali abitegeera. In fact ekifo n'obuvunaanyizibwa Dr. Semogerere bwe yayina mu kiseera ekyo bwali bumusombozesa okumanya byonna byonna ebyaliwo mu kutemula Kayiira, era yabiŋŋamba era njagala mumanye nti mbimanyi. Era nammwe abali wano abakolera Museveni njagala mumugambe nti mbimanyi. Era mu kiseera ekituufu ensi yonna ejja kumanya ekyo kyemmanyi. Dr. Semogerere basebo ne bannyabo amaze emyaka 9 ku nsi, naye emyaka 9 tegibadde miwanvu kimala kumukkiriza kulaba ku nkyukakyuka ya ddembe, kulaba ku mukulembeze nga alondibwa n'afuuka pulezidenti ate n'awaayo obukulembeze mu ddembe. Dr. Semogerere akoze ng'atakabanira amazima n'obwenkanya okumala emyaka egikunuukiriza 7, naye kyannaku nti mbulamu bwe talabyeko mu mazima na bwenkanya. Mu mwaka gw'ekinaana ffenna abali wano naddala abakulu tukimanyi nti Dr. Paul Kawanga Semogerere yewangula okulonda era yalina okuba pulezidenti wa Uganda. Naye munajjukira nti General Museveni ataafuna yadde 1% yakayana nti bamubbye era n'atandika olutalo. Olutalo olwo yalutandikira wano mu Buganda, yalutandikira mu Luweero Triangle gye twaziise Jakana Nadduli. Basebo ne bannyabo, kubanga General Museveni yagamba nti alwanirira democracy, kubanga yagamba nti alwanirira ddembe ly'abuntu, kubanga yagamba nti no alwanyisa kibba bululu, kubanga yagamba alwanyisa kiwamba bantu, bakadde baffe bonna bamwegattako era ne jjajjange Walakira n'amwegattako. Mu lutalo olwo basebo ne bannyabo, baganda baffe, bamaama baffe, bataata baffe 50,000 be baafa, newankubadde baagaana okugirecognizinga nga genocide. Oluvannyuma lw'emyaka 35 nze Kamakogera nawangula Museveni mu kalulu k'obwa pulezidenti. naye basebo ne bannyabo, exactly nga Obote kyeyakola kitaffe kati gwe tuwerekera, nange General Museveni kyeyankola era mwakiraba. Kyewunyisa Katonda akola ebintu mu ngeri enjawulo, naye Dr. Semogerere olunaku lwe yafudde nga 18 omwezi gwa Novemba twabadde tukuza emyaka 2 okuva General Museveni we yalagira okutemula bannayuganda abasukka mu 105 nga babatemula kubanga baali bawagira enkyukakyuka, kubanga baali wagira opposition. Nga tuli wamu ne Dr. Kizza Besigye oyo, nga tuli wamu ne General Mugisha Muntu n'abakulembeze abalala, twakoze olukuŋŋaana olweyayanira eddembe ly'obuntu, naye twalukoze Nairobi kubanga mu Uganda olwaleero tosobola kwogera ku ddembe ly'abuntu nga General Museveni yakyali pulezidenti. Mwenna basebo ne bannyabo mwalabye bannayuganda abaakulibwamu enjala, abaggyibwamu amaaso, abakyala abaakwatibwa, abaatemebwako amagulu.
byonna mwabirabye bassebo ne bannyabo. Olunaku lwa leero nga njogera muganda wange Jamshid Kavuma yawambibwa nga 5 guno omwezi gwennyini nga wambibwa abasirikale abali mu uniform ya Uganda nabo abalala batali mu uniform nga bakutte emmundu. Jamshid Kavuma bassebo ne bannyabo bamuwamba mu ngeri y'emu gye bawamba mu Jolejjo Kiwanuka. Mu abato Jolejjo Kiwanuka yali mu lukiiko lwa Buganda era yawambibwa n'atemulwa mu ngeri y'emu gye bawamba Benedicto Kiwanuka ne bamutemulwa nga bamuwamba abasajja b'Amini nga bamuwamba ne drone ez'ebiseera ebyo. Kyewuunyisa therefore nti olunaku lwa leero bassebo ne bannyabo oluvannyuma lw'okutemula Jolejjo Kiwanuka abakadde baffe abaliwo munajjukira nti baali bamukazaako n'amwatulira kuba yali ayogera amazima mangi oba oliawo kye kyamutisa. Naye kyannaku nti olunaku lwa leero muzzukulu wa Jolejjo Kiwanuka gwe bayita Kiriwa Kiwanuka ye Attorney General Museveni era yawolereza okuwamba n'okutemula Bannayuganda. Bajjajjaffe Abaganda baalugera ne balutuusa nti enjizi ezaala enkolya. Okumala ennaku 16 tetumanyi Jamshid Kavuma wajaali. Tetumanyi oba naye bamutemula ne bamusuula mu kitoogo ng'ali mu kuvundira eyo oba ng'akyali mulamu naye ng'ali mu safe house bali mu mutulugunya awatali musango. Tetunnawulira kigambo kyonna ekiva eri bakadde baffe abatwala mu ddiini ne mu nnono. Naye manyi nti bwe tunagenda mu maaso ne kana kasirise Jamshid Kavuma agenda kubulira ddala nga John Bosco Kibalama ne Bannayuganda balala bangi. Njagala obbajjukiza wakati mu kwewombeeka bakadde baffe nti silence might be the convenient option. Okusirika obutabyogerako kiyinza okuba nga kye kibawo emirembe n'ekyo kijagenda mu maaso paka lwe banaanona mmwe oba abaana bammwe. Njagala ffenna tujjukire nti tewali ali safe okujjako nga ffenna tuli safe. Tewali alina ddembe okujjako nga ffenna tulina eddembe.